Yes, okay, ya tugenda baso atende teyesayo kutandika sagala bakunyumeza binyumirize ntandika kwa filmu egenda baso atenda tenga bijona gamye okuva mu Emis Production ene tugitandisa atali kola kona sagala sawulide sategede okuva mbadde faba Vision Films okutusako natenga bulijjo egenda maso mpola natenga bulijjo Live Worldwide entandikwa Productions Limited tosande kusubwa ntandikwa kifananyi natenga bulijjo Emmy okuva mu Emmy Nation ka big up everybody there eno na yetandisa Live Movies natenga bulijjo bakutusako entandikwa sale kende osubwa iranga bagamba in the loving memory of Abdul Jalan Sham tugenda maso munafe ono yalabiko kubanti atuva ku maso ero kumusabira kugenda maso ku side ya banafe bano tusako film tandika butandise eno sale kedi osubwa natenga bulijjo yesawe kutandika atendete Rayfon Repair movie point bali Mishana Road walibulaga ku mwenda awono ne cinema bazinda mo soft copy tulengera waluweri atedwanye lyali nawe lyolekera ekyentano kwa migenda maso Nadi Sham yakulebeda bazanyi yaina akafananyi kali yetegereza bwamala yakaseruda songa Naome Wilo nga next screen kuwali yakwata bastola naji seruda jala ne Sham Vivian Monale entano kwa migenda maso atendete Rajivu Badawaji Sidafi Pande Chieni Huamao Raja Mishra Taira White Fadil Venkapathi tugenda maso mpola kakati aina go yayite ruda. Got the green? Yamubuzo bali yetegese kwini buli kimu kyawededda. We will be I just grew up action director echatandika tugenda maso banafe nga bayitawo Social mission 9 Himalaya Agrao ne Elaine Boyle we casting director. Sure. Timu yategekeddwa nti ye yabriefingidwa nti ddala ulira tuli kuba nafa ba National Security and Research Familiar with the proceedings? nagamba ndoza buli omu amaze okweteka okwolekera kubanga tewali kigenda kukyuka ku ebyo byaba briefingiddwa kyetumanyi nti buli omu eteefuteefu kwekyo kyagenda okukola In the global spotlight. nagamba mukimanye nti omulimu guno mulimu kyangalwa mulimu spotlight banja wataddeko amaaso As per formation. Good luck. era babadde balinze kuba konfaminga yabagaliza omukisa Mayores Sawant Amol VJ Kanvilka intandikwa pimegenda maso Fadil Vekapa production ni controller intandikwa Vishal Kapul Apuva Verma intandikwa tandika butandisi banafe bolekedde mulimu ki gwe bagenda ko era balina okwekani bakola pick up nga bagambiddwa Asish C Dohol post production intani kwa tandika butandisi Apuva Sheligram ye director of photography. Connect China to Mauritius and the African continent. Amawulire gagenda maaso n'okubanga googera China ebadde egenda maaso n'okwetegereza wamu n'okulaganira wamu n'ensi za Africa. The Chinese embassy will be showcasing and era bagamba nti Abachina bagenda kubanga boolesa waliwo kye bayita jedi ey'omulembe. Jedi eno yalabika okuba nti yakolebwa myaka mingi emabega kabadde akabonero mu nzikiriza obumu n'okwesigangana wamu n'okuba abawe ekitiibwa obutonde nga ke kabonero akoleka China kebadde etunuulira era olwaleero ku lw'enkolagana gyeyina mu bitundu ebya Afirika n'amawanga amalala baagala ogenda maaso n'okulabika ni wakola ki boolesa jedi eno era we twogerera nti jedi yatuuse dda bino byonna byogerwa waliwo abaali bawulira wetulengerera emmoroka ezatumiddwa ezigenda ku pooti okuleka zino okuleeta kye bayise jedi eno Abachina bagenda kushokesinga jedi yaabwe erudda ekyali ku ntandikwa tugenda maaso be bakomando ba agents abasindikiddwa okuprovidinga security. They are the security expert security specialists abagenda maaso n'okulekani be balina okuwa obukuumi kubanga ekintu kyonna ekyomuwendo ng'ekyo kirina okuba nikikuumibwa. Nadi Sham y'omu ku bazanyi ba firimu ate nga bagiwandiika tulengera Vishal Nal Karalist entandikwa firimu egenda maaso kumbe erudda waliwo abasajja abayaayi baabano abasajja abapanda abaali bagudde kava suuka ekintu kintakudde ono ogenda okujjeeto kinagambe gikweke ono yarabanga alabye ekitangaala light yagamba alinga alabye ekitangaala ojja tulabisa oba noobadde kibannaye kiwuddumi ebikuntamya ebintu byebyo kakati eryato lino eryalabisa okuba ndi lyadookinze dda teripaakinga lyeryato lidookinga
entambula lye mazo kulekani etekeddwa to provide security ku jedi eno. Njagala olabe be balina okuba ne bakuuma jedi era bakapiteeni ab'ekyombo saako n'ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okuwaayo ebirina osayiningibwako okakasa nti security detail eno emaze okuba nti ekwasiddwa obuyinza obw'okukuuma obuvunaanyizibwa. Jedi ya mulembe batugeni kabonero kamaanyi nnyo era kategeeza bingi muki munono ya China omuli okulaba obumu, okuwa obutonde na buli kitonde ekitiibwa, okwagalana wamu n'okukolera awamu. Kale nno bagamba nti Jedi eno yakolebwa mu biseera bya dynasty ziri ez'emabega. Jjukira olwaleero ensi yakyuka n'eva ku nfuga ey'obwakabaka. Kati edda abantu baafugibwanga bakabaka oba ba empera abaatuulanga mu dynasty bwe tujja ku bannaffe bano Abachina. Kati nga batandika okutikka emmaali ekuumibwa butidibi eno ye bakuntumye erina okuleka ndi mweterekebwa. Emmotoka ezisigadde ze security details eziriwo. Tugenda maaso tutandika butandisi bannaffe nga beeyongerayo bagiyita agent Aditya Awande ye director w'ekifaananyi Awande entandikwa. Kakati obudde nga tebulina we bwabadde tebunnaluba bannaffe bakudde Nissan ziizo okusaako akadaako ekitegeeza gwali mukubo vaayo. Akadde kategeeza ali mukubo vaayo embeera mbi. What's the hold up? Kyekigenda maaso kumbe waliwo ekiyimiriza abakulembedde. Eyo si nfudu. Looks like. Kirabika ng'enfudu esala ekkubo. What do you mean by looks? Wakati mu kuwa obutonde ekitiibwa n'enfudu esaana okwewa respect. We'll check it out. Copy that. N'agamba sooka olabe enfudu eyo oba nnamu. Bagamba enfudu esooba nnyo. Era omuntu okugamba nti osooba bufudu oba osoobera ddala kati ono yajja afazaali agiggyeyo basobole okweyongerayo. Kubanga obudde obwa saakasi bwe batayina tekibajjaako mbeera yakwetegereza kyekigenda maaso sayidi endala. Kyava asembera asobole okulaba enfudu eno. Lwaki enfudu? Agenda okwetegereza kiki ekyo tulumbiddwa. Essasi woba oli awuula togamba nti ekyo kibadde mbere nga etetulika etyo. Entulika y'essasi eyawukanira ddala ku ly'eddebe erigwa. Budde bwe sajja bali mu kibira babadde babalabye nga bagenda ne bagaa tubalinde madda. Kati mu madda wano emundu neseka emundu nekaba ekyanitandikwa. Wetegereze firimu tunulira tulaba agent tulaba ba agent bakibanda ogenda okwetegereza wayi. Kumbe bano bambega tebali ba muzannyo bakibanga nga bamaze okulengera bebasazeeko ambush erabika eganye bambega baleka si ba muzannyo bakibanda ne babanga abadduka okumanya bambega si ba muzannyo ne bagoberera ababanda mu kibira. Kibanda kumbe kali kaddusa abadde anoonya ebbomu. Wetegereze bomu zaali za mukka guno gubalagala ngaki gukoloza gukotyonkosa gubalagala gwasimuza gukuleetera okukaaba amaziga. Kumbe waliwo abayingidde ekibira balabe baani ababadde bagenda maaso n'obbasalaku. Obudde butambula bulinga obutandise okukola kyokubanguke. Kumbe kifudu kigundi kiwudumi balinga bamaze bakubamu omukka abola bayingidde ekibira bagoba ab'emmundu kiwudumi baabano bagudde ku motoka omwatikiddwa Jedi ekufulu bajabiza tebeggulidde baabano beggulidde. Ababadde munda for the security details bonna bali mu kotonkoka. Embeera abasajja babanda baabano ba mafia ne balyoka bajjayo Jedi kyokka nga bagambye kya muwendo nnyo eterekeddwa ebbanga ddene nnyo okuviira ddala ku bwakabaka obwasooka obwa China. Kaakati ekintu kino kibadde kiragwa ng'ekyomuwendo era wano ebadde zzenga mugenyi. Kibanda atabuse kibanda adduse. Oli bulungi mundi bulungi kinga mpulira wano watonya mukemere temumala gampalula. Oli bulungi wetegereze ekyali ntandikwa firimu ababanda bayongedde okwolesa obukugu. Tunulira nabateke
ababanda balimu ebika ne guledi baba. Where the hell is Bravo? Ogenda okweregereza. There's only up in the chase. We're leaving now. There's Tuve wano kati. prison. If we return without the Jade or Bravo, the boss will have our heads. He will Wetuva wano nga yetulina Jedi boss atuse. for the way Waliwo abali wano bagaabo batidde. and try to Be babadde abagetta we abalina okulayikani bajjawo Jedi. Ogenda okudda eno. I couldn't give a big bat's ass. What you can let me do Ono atidde. is survival. N'agamba engeri yokka ey'okulabika nti embeera ebegayegaye ekisinga obukulu owonya otya. Far from me. The last option, neither myself nor Rawl would recommend. Ono yagamba tetulina gye tulaga. Tuli kuoda za mukama waffe. Nze sina gakubagwa obudduka lulwo omusajja anaaba akutamidde gw'omanya. Back in action. Aba security babali bubi. Waliwo omukazi wuno tawubye empaali woowe. I'm sure Daddy will be proud. Yamukuba n'amuleka wansi nassaako n'okumuduulira. Obanga kitaawo yali musirikale omukuukutivu gw'omwana n'otandika okukolwa ng'ogayaala. Oba akwenyumirizaamu. Aba akwenyumirizaamu. Ne baleeta emmotoka. Ababanda baabano. 2 bullets, man. You will, Obadde mukola ki? brother. Va mu byokka nateekayo emaali. Kyebaba bajja bateekayo emaali. Be careful. Mwegendereze. Jedi ziba za kwegendereza. Singa ogikoona mu butanwa eyinza okumogoka. Yeah, fast. Basi teeka mu bwangu. Kati baavuze Nissan Patrol. Eri mu ngeri ya pick-up. Yiyo. Guys, wait. NV 320. Ono kyabajja nga dduka. Abaye. Kiki? Yeah, come on. Yangwa tuve wano. Gwa wekeera gwa. Atutiisa otusobedde yangwa tugende. Ababanda we twogerere emaali yo bagifunye. Era basimbulira emmotoka bakwate gwe babe nga bava wano. Tebalaba nsonga lwaki bakyalina okulinda ekintu kyonna. Emaali ebbiddwa basindisa ab'ebyokwerinda abakugu ba agents ababadde beteekeddwa obulungi nnyo kuuma to provide security. They were the security details. I mean the security experts. They were the security specialists. Ne balemeddwa ekyanitandikwa agents tugenda maaso gye tulaba evamu emis production tenga bulijjo esalirwa Dison agent entandikwa egenda maaso kakati. Chief needs them ASAP. So drop whatever you're doing and make this a priority. Please and thank you. Nanga chief agayigende maaso tunne mu kino ku byonna by'okola kakasa kino ky'okulembeza. It's the priority. Well, the accounts from my agents all suggest this was coordinated by a powerful international organization. Kakati That's right. omukulu aba ali awo chief agent okulaga nti alemeddwa kale waba muntu wa bulijjo yandizaako aba. The ambassador. Okay. Ayogera n'ambasada. Bye. Weeraba. Essimu esangiddwa n'omukulu. Yabaga abatuule. Laba. Your operation, special agents, was to secure the Jade, am I right? N'agamba mission yamwe ba special ye yabadde kusecuringa Jedi sikyo nti ye. I will not stand such a failure. Kakati siyinza kukkiriza kulemwa ng'okwo. Mwalemeddwa mutya. It was an extremely well-planned attack. Kakati yabadde vibrant attack. Engeri gye baabalumbyemu baaba yabaddemu engeri ya dynamism. Studied in advance. Abasajja tebasobodde kulekani bagenda maaso n'obbawa obuweerero. Chief. Varun has a point. Ono alina ensonga. Situation. Mbyayogera. Within somehow. I don't care! Naga twaba tugenda maaso n'okukola okutulesinga abayaayi bano. Naga sifaayo. Has been sloppy. Kakati bano bonna bali mu kuswala. Ovanga okulabika nti oteekawo security gye weesiga era n'ogiwaana. Jjukira mu bunafu buno bwoleseddwa babanga bagenda maaso mu kuzannyira ku mukago n'enkolagana yaabwe wakati waabwe ne China. Say that the only way you will be sitting again here is if you find it. Right, Chief. Engeri yokka lwaki tunaddamu okutuula wano okwogera ng'abantu nga mukizudde. We have a very good chance of stopping the export. Get a kit Laba. immediately. We'll need it for my meeting with the ambassador. N'agamba nti Sorry if I'm overstepping my mark here, but aren't we getting into paperwork formalities a little bit too soon? Formalities are in place for a reason.
And that will be the presiding agent in this investigation. Yabagamba nti formalities teziri mu press lwansonga. Yagamba nakwate kubabenga akulira okunoonyereza kuno. Ekintu kye babadde nakyo mu ngalo. Kadi wagenda tandika kukola kunoonyereza. Bwe kyabbiddwa kyakutewa. Omanya otya. Yagamba agenda kukwate kubasooka ayogere n'ambasada. Kubanga ekintu si bwe kyabadde kisuubirwa. Kakati nga bumaze okubanga obudde buziba. There is somewhat of a bad test forming here. Meeting yatula bukubirire mu kiro ekyo. After all, Minister, the economic... Tukira ambasada abeera mukulembeze era abeera ya mwekiikiriza wense namba. Bw'oba oyogera n'ambasada oba oyogera n'ansiye. This relationship clearly, and we are. N'agamba nti enkolagana yaffe tube tugikwata mu ngeri ya kwegendereza era nga tugireranga mwana. Meeting yatudde bukubirire. Emmotoka yatuukira wano eyatutte Jedi. Batambula beekukuma. Obudde buba bwa misana abakukusa tebatambula. Kati ne basooka bajja ekibox. Kiki ekirimu Jedi. Weetegereze. 24/7 to close the case. N'agamba mutuwe essaawa 24 tukulozinga keesi eno. And secured all exit points. Era tugenda kusecuringa exit points zonna. Like you needed that surveillance ring in first place. I should have kept the jade in our security. N'agamba nti saategedde. Embeera ng'eno yabadde tutandwe tugikuumirako security yaffe kwegamba okubanga bakuuma emaali eno security yagidde ng'egikuuma yeyandisigadde ng'egikuuma mpaka exhibitions kugwa. Chinese history. Who? Yabagamba nti ejjede yatwaliddwa kabonero kanene aketisa ebyafaayo bya China. Thousand. Omuli essuubi n'ebirala ebifaanako ng'ebyennono. Hence it should come as no surprise that our government needs a large stake in this investigation. N'agamba nti tewagenda kubeerawo kubuusabuusa wadde okwewuunya singa gavumenti yaffe eba eyagala okubeera wakati mu kunoonyereza kuno. Agents would muddy the waters. Surely you can understand the complexity and... The time is of essence here. Yagamba nti ebiseera bye bitutayina wano. Should work on this together. Tulina kukolera wamu ku kino. Amugambye nti gavumenti yaffe egenda okusindika abaakabi And bakolere wamu bwe muba mukkiriza. go on for this case. Ne muba temukkiriza kino ekyabuze kyaffe si kyammwe mwagaladde ku kukitwala. Kati atandika obbannyonnyola kubamu ku bakugu be bayina era bwe bagenda okuleka ne bayita. They are going to call in their supers. Tuba tuli awo nga Nakyale yayogeddwako nga Miss Yuan yali amaze okutuuka. Be bamu ku bakugu ba China beeyina. We stand a better chance of success. Era bagenda kubanga bateekamu okufuba wamu okuleka ne bafuna ekisoboka ekyo kibana bavuddeyo nakyo ekirungi. Each of us. Tuba tuli awo. Hi, can I help you? Nkuyambe. Agent Yuan for Mr. Stephen? Yes, his way. Ali wano ye agent Yuan azekola Mrs. Stevens. Wuyo. China yasindise dda bakaliba baayo. Waliwo simu ezivuga. Chief Yuno. Agent Yuan. Agent Yuan. Winston Stephen, Chief and Ye Stevens, Chief Stevens. Lead Agent. Yamusaba atuule. As you're aware, our reputation has been tainted, so it's important. Nga bw'omanyi nti ekitiibwa Not save reputations. agamba talwa n'okutaasa bitiibwa. Important to the embassy and China. Yagamba ye wa mugaso era ali wano okugasa embassy ne China okutwaliza awamu. Ideally. He's here. Ekitiibwa ky'abano kyayiise. Agent Yuan. Pleasure to meet you, Agent. Likewise. Agent Yuan will be using your office as a base of operations. Kakati ono ye officer agenda okumuyambako mu mirimu gyabwe. China erikini nnyo mu nsonga eno era yeyagala eridinga investigations. Suspects. Kati aba national security bagamba bano ba suspects. Lord ye Kambo Adiani. His history. Abamu kubagamba okuba ne be babadde. Suspect, he's been inactive for several years and was last spotted in 2010 off the coast of Nigeria. Omusajja ono yalangirwako emyaka 7 emabega be yakwata ekkuba okutawaanya Nigeria omuli okusimagolinga enjaga okugiguza abaana abataneetuuka wamu n'emmundu okutaayaaya
kwega mu bulimu gwonna ogw'okudiringa agulimu. Was that the famous tanker heist? Close, but not. Yadiyani That was him at Raqqa in 2006. ono Hamat Raqqa. From Somalia shows he's been quite active there in recent months, so I doubt he's our guy. Interesting fact though, Nat's father Bajjayo face nagamba nga bulijjo bwe wabaawo omusango ogukoleddwa ku kitundu poliisi bane kye bayita prime suspects bwe wabanga waliwo embuzi gye baali wakutteko naye ng'ogibbye bwe wabaawo endala embuzi ebola bamanya nti oyo gundi kati ebifaananyi ebijjiddwayo. Omulala ye Raoul Samani. Drugs. Raoul Samani adiringa mu njaga. If it's on the black market, ebintu byonna ebikwatagana ne black market abibeera wakati. Kakati omusajja Raoul Samani gwe boogerako wuuno eno alabikanga gentleman naye ng'omutwe gwokka gukwoleka akabonero ak'effujjo. Laba endevu obanga ku muntu yenna afaanana embeera ey'eddembe naye nga mukyankalamu. Kakati emaali ereeteddwa ekituufu mu bantu bonna be bamenye we twogerera Raoul Samani alabika ye yabba emaali. Kyekiri kyegambye nti poliisi bane ba prime suspect baba usual suspects nti singa embeera yonna eba eguddewo baba bagamba nti tusuubiraani ani yali atutigomezaako mu mbeera ng'oyo bye bifaananyi bye bapuulinga out naye mu abo abantu oba characters ezipuulingiddwa out ekituufu character entuufu ye Raoul Samani. Its integrity over the years has done its best to gather concrete evidence on him. Bayina concrete evidence ku ye ku bintu bingi. Kali omusajja yuno kali sebo okumanya eno kesi ya mutawaana nnyo ya digital locks. I unveil the granta. Kyavajja kali balina sebo ziri zi computer zi code breakers asobola ogiggula nga ye yagiggadde. Kati agenda okubikula ekisanduuke yakibikula ayina akaseko n'akizaawo nga munyiikaavu. Kyalaba si kyabadde asuubira. Kati abadde musanyufu okwesunga. Omubbi yenna ow'olulanga abala n'agaanira luno olubba lwenzi basiriddamu kubba okumala emyaka bwe giti. Era ababbi abasinga amala okubba n'agenda mu hibernation. Ozannya n'okuzannya. Kaakati ababbi abasiri bwe babba buli lunaku ng'alina kubba okubaawo. Naye omubbi omugezi ye yabba lumu n'agenda mu hibernation. Njagala olabe. Kaakati nno emaali teriimu. Where did Mari go? Jokes. The Mari is not inside. Where did the Mari go? Where is the day? Jedi eriwa. I hope I'm wrong, Captain, but I sense some willful apathy here. If he's been running things for as long as Kakati okusinziira ku profile gye balina ku musajja ono. Ono omusirikale agenti eyavudde e China era akolera olwa China yagamba nti okusinziira ku data gwe babawadde bandibadde batuufu okugoberera ono yali mu position entuufu ey'okutwala emaali kyokka bwe kiri kyokka yatutte emaali era gwe bali mu kudisikaasingako okuba ng'afunibwa naye kenyini ali maziga gakaba gakomba kubanga yabba ebyoya bya nswa. their own knowledge. Kati bagenda okuba omuntu kibooko nga yabba ebyoya bya nswa. Tebereza okukubira kibooko ez'obusa. Kaakati mmwe bwe muba temungasa muba balungi ng'abafu. Nze bwe ndaba. We talk about the possible suspects of the heist. It's quite worth emphasizing actually how the heist happened. Billy. Omusajja gwe boogerako y'omu ku basajja balabika okuba ni babulabe nnyo. Maybe the Chinese are fooling us. Ono yagamba oba Abachina batufuulinga. Batubuzaabuza. Know them all too well. maybe it's Yagamba Abachina baleka batubuzaabuza. A precaution. Laba. A precaution. See, I don't buy that one bit. Because I have my sources. And it made me damn sure that the Jade was traveling
in that convoy, in that very same box! I think we should start, Agent Nod. Right. Someone still has tried to play me, though, boys. So you're gonna have to dig deep on every facet for me. Because what people don't understand, what people don't realize is, if I give something away, I also have the means to take it back. Ya tugenda baso. Kakati musajja mukulu nga amaze okulaba ni yabbiddwa. Yeke nyingi alabanga yabbiddwa. Ekyokulabika nti bamubbye ekyo kimuyisiza ddala bubi. Mubbi kye yanzibe kye nadde ngenda okubba. Ekyo kye kimuyombya kati. Kano tuba tuli awo. Sebo. Problem. Raoul tulina obuzibu. The coastal police. The ship's been seized and Hey, go on. none of them survived except Bravo. We think he's been locked up. Kakano wetwogerera abamu ku basajja babe babaguddemu. Mission. Baba kubye bubi nnyo. Jukira yabadde alina basindisa ogenda okukola okunoonya. Emaali wawe yabulidde. Bakubye bali era mbu bonna babasse. I don't know. Omu yekka yasimatuse Bravo ate polisi yamukutte. Kati omukulu yatandika okweraliikirira. Kati Bravo gwe boogerako y'ono. Thing I know, they were pulling out guns. Bamubuuza ku bigendererwa byabwe be bano bayita aba Coastal Police. Coastal Police be bamukutte oba boyinza okuyita Coast Guard. Aba Coast Guard. Police enetera okoperatingira ku mazzi. Kubanga bali babadde bazzeeyo okunoonyereza ku mwalo kati Coastal Police ne banyweza. Kiboko zatandise dde okuvuga. I've given blood and sweat for you. Omusajja we banaamukuba kiboko ezimala ajja kwogera. But my hands are tied. They really are. I beg you, boss. Please don't do this. I will get him out. N'agamba ni boss gwe tofaayo. Nze nsobola okukola ekisoboka kyonna omusajja ne mujjayo. No, Dwayne, no. No, Dwayne. He's my responsibility. And I need you to think responsibly here. Yagamba nti wano obuvunaanyizibwa bwange. Like this. Gwe baakutte buvunaanyizibwa bwange. Nammwe njagala mulowooze mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Owulidde? You know what? Omanyi. He'd probably do the same for you. Yandibadde naye abakulira kyekimu. Omusajja bali batidde nti bw'anaayogera ajja kwogera amatwale ga Raoul kiboko evuge. Ate polisi we beenoonya obw'emmundu oba omuntu eyagezezzaako okukola obutemu. Kubanga bano waliwo abasirikale be baalumizza wakati mu kwagala okubba Jade gye baazudde nti box yabadde nkalu. Kati beebuuza Abachina be baasigaza Jade oba baategeddeko ni waliwo abaagala ogibba ne babatega box enkalu basobole okunenya ensi eno. Nabo bennyini bibasobedde. Tobanga mubbi n'ogenda obba ebbanka n'osanga nga sefu nkalu. Kati polisi wekwatira gwe banyweza. Kati wetwogerera abantu bamanyi nti Raoul ayinza okuba ye yabbye. Kati n'omusajja wuno bamuyina. Recent Jade robbery. It's worth a shot. Mugenda kutubuulira ani abasindise ku bunyazi. And this guy's mug. And we'll see what they say. Kaakati baba Coastal Guard oba aba Coastal Police. Boba kati si balungi mu kibooko. Buli security organ yonna ebeera nnungi mu kikolwa kyesobola okukola. Katwadde eno. Are you ready? Oli ready? Not really, no. Nedda sinyo. Why? Lwaki? The Coastal Police caught a boat trying to smuggle fake currencies. The firefight apparently made the Jade heist seem small. Kaakati kirabika abasajja badde bageza kuleka ni babba Jade. Waliwo abakwatiddwako. Place to start as any? Pick me up in 20. Kati amugaa kimya mu dakiika 2. Adrian, I'll give you 10. Fine. Yamugaa mu kimya mu dakiika 2 kono ndi obudde bujja kuba buwanvu kanzike mu dakiika 10. Waliwo gwe baagala osooka okufuna. Yajja okubawa amawulire oba oli awo. Kali bannaffe nga bayitawo. Jjukira baba asayininze 2. Bamugambye alina okukola n'akakyala kano. Kati yatuuka kakyali mu kwambala ngatto. Kyokka nga bagambye mwangu Kamala oyo nga bw'owulira. Kyava gy'afulume.
You're late. Oli kikerezi. You owe me a coffee. Yamugani manja kakaawa. Nja kuguliramu kakaawa olw'okunninda. Kyebava beeyongerayo. Kaakati tugenda okukwata ekkubo okuva eyo. Ogenda okutuuka waliwo ate ayingidde mu nnyumba. Ate omukazi wennyini waava. Madamu Yuani waliwo ayingidde mu nju. Quite as fancy as that. Kakati bajja okusinkana bannaffe aba Coastal Police. Naye nga Yuani ewaka waavudde waliwo abadde n'ekisumuluzo imagine. This is Agent Yuan. N'ayingira mu nnyumba gye yaweereddwa okubeeramu ennaku zino ez'okunoonyereza. I've seen you before. Kati agamba ninga yali akulabyeko. Well, Ye chief. This is my first case. Agamba guno gwe musango gwe gusoose okukolera wano. While they were on the last patrol early this morning, they fired on us. So we returned the favor. He is the only survivor. Kakati ku bintu byonna ebyabaddewo ku makya g'olwaleero balinga abagezezzaako okufuna ba invaders wabula bagezezzaako okwerwanako mu ngeri esoboka. Survivor yabadde omu era nga gwe mukisa gwe twafunye. Ewaka ewa Nakyala waliwo aliyo agenda maaso n'okutunulira buli kimu. Yabadde anywa kacaayi baakamulesezza. Kati waliwo alina empapula zaaguddemu n'abaako n'ekifaananyi kyakuula nakyo. Ebimu ku bifaananyi omukyala ono yabadde agenda maaso n'okutunuulira. Jjukira babadde ne ba prime suspect oba usual suspects. Kati baabayisaawo munda gye bakuumira loodi. Gwe baanywezezza ono musajja wa Lawuulu. Baasi owaye ali wano. Listen closely, boy. You're in a less than ideal situation. From what I see, Kadi yasooka n'amunyonyola ndowooza okusinziira ku mbeera mwe tuli ogitegeera bulungi. assaulting the coastal police with a deadly weapon can land you a lot of time behind bars. Ekyokulabika ndi okwatiddwa Coastal Police mu kuba nti obadde n'ebyokulwanyisa mu ngeri emenya amateeka kigenda kuleka nti kuteeka emabega w'emitayimbwa ebbanga ddene. Era ogenda kutubuulira mwabadde muzze kuki. Ono yamugamba Some information and we'll see what we can do about this situation of yours. n'agamba singa otubuulira ku mawulire g'olina naffe tugenda kukwatibwa ekisa tulabe nga tusobola okukuyambamu. The heist. Waabaddewo mu engeri ya heist. Museum piece from the hands of the cops. Kakati noono ye bali tabamanyi alinga abeegaana. Ye yayambiddwa okuba ndi abadde agudde emikono gya poliisi. They are merchants. And now I'm being punished. Abantu bano okusooka yabalabye embunga basuubuzi. Please. Bambi. Help me out. Munyambi. Let me go. Mundeke ngende. It's not right. Kino si kituufu. Look here, smart ass. I'm all too familiar with the kind of lies coming from your mouth. Yamugaa simanyi oba otegeera ekika ky'obulimba obuva mu mukamwako. We're all here for the right reasons. So talk. Oli wano olw'ensonga ez'amakulu. Yogera. Ma'am, please. Maama Bambi. I'm just a common man trying to find a better life abroad. Nabadde ndi kika kya muntu agezaako okuzuula engeri gye nnyambibwa oba okuzuula obulamu obulungi. Baakwatiddwa Coastal Police nga sebo bagezaako okwagala okuwalampa ekyombo. Jjuukira jjedi eri yajjira ku mmeeri. Kakati bano genda ku mazzi oba ku mwalo babadde bagezaako ku boardinga mmeeri nga balowooza ndi jjedi yasigadde ku mmeeri. Kakati alimba mbuno bali abasajja be yabadde nabo bamugambye nti basuubuzi olwedde babakwatidde ku mmeeri abasinga kwe bafiiridde. Ono ye yawonyeewo. Agent. Ojja kwogera. Mukwate empola Bambi. Yagamba mukwate empola Bambi. Huh? Look. What's your name? Erinnya lyo. Bravo. Ye Bravo. We're going to help you out of this. Yamugamba simanyi oba omanyi obuzito bw'otuddemu. Now is the time. Once Bw'obanga oli wakwogera mu mbeera yonna eyanguwa ye ssaawa.
gy'onookoma okwogera amangu naffe tunaafuna engeri tuyinza okuyambamu. Mbu yabadde musajja eyabadde alinnya eryato ng'ayagala kukwata kkubo kugenda kunoonya gy'atandikira bulamu. Kati bamugamba ayogere, bamubuuza yabadde alaga wambu China kubanga jjukira emmere eri yaba China. Mbu yabadde ayagala kugenda China kwegamba anoonya kugenda mu nsi yonna ey'ebweru atandika obulamu. Kaakati baamunyoola omusajja n'alabika okuba nti alinga agaanye. Kati baba baakavaawo. Waliwo emmuluka eyatandika ng'eringa ebagoberera. Ye mmuluka gyennyini gye twalaba eyajjawo bokisi omwali Jed. Newankubadde baagisanga bokisi nkalu. Kale bano beeyongerayo. Omusajja Bravo gwe bava okutulugunya. Abagambye nti nze nalinnya ku kyombo nga nnoonya kukukuta genda mu China atandika obulamu obupya. Abo abasajja abalala be basse nze nadde sibamanyi. Wadde mumulabanga nze yabadde nabo. Nze baŋŋambye n'okusooka nabawulidde boogera mbu basuubuzi. Saategedde ne balina emitawana gye baleese. Kati bagenda. Bali mu kkubo bava ku mintalo geetinga. Bava kusinkana bannaffe aba Coastal Guards. Beeyongerayo. Kyokka tebanaba kumanya nti waliwo emmoloka ebavaako emabega. Omanyi bw'oba ogobererwa olaba nti waliwo akugoberera. Weetegereze. I was actually a gold medalist in the academy. The youngest of all time. Bannaffe baabo. Still trying to impress? Bagenda. Emmotoka mu kalawunda about omusajja akola ki? Sooka olindeko. Bravo's my brother. We have given blood and sweat for you. Kaakati omusajja ono yakanyanyemu ne bossi we ng'amuga Bravo muganda wange. Okitegeera? Jukira tumulengera katatu. Ke katatu ke kamu ke twalabye nga kakwata empapula oba omukono gwakutte empapula mu nnyumba ya Nakyala. Kitegeeza ono yayingiddeko ewa Nakyala oli. Era ndooza n'amanya buli kimu kyonna nga bw'atambula. Wabula decision munaffe gy'abadde akoze Rawuno mbu Bravo bamuttire mu kkomera. Kale beebuuza omusajja ono abadde ali ku ki? Alinga abadde atugoberera. Bagambye nti Bravo bamuttire mu kkomera. Ono n'agamba nti Bravo muganda we. Tebayinza muttira mu kkomera. Kati afuna essimu. Olwo bano lwe bakomawo. Kyava musiibula. Tugenda maaso. Ajja akomawo ewaka kunoonyereza jjukira ku kyagenda maaso. Naye nga bw'omanyi omuntu waba yalese ennyumba ye amanya nti baagiyingiddemu. Kyokka enzigi tezirazeeko nti oba wabaddewo forced entry. Agenda okwetegereza ne kakaawa ebikopo byakyuseemu. Empapula zino zaataganjuddwa. Empapula zaataganjuddwa butereevu. Ani yataganjudde empapula zino? Ani yataganjudde empapula? Waliwo ekifaananyi ekyabbiddwa. Waliwo ekifaananyi ekyabbiddwawo ku bifaananyi ono bye yabadde alina era bye yaddagalagiza kukolako okunoonyereza okusinziira ku bifaananyi ne characters ze baamuwa nga usual suspects. Waliwo ekikyamu teyabandaalawo ewaka kuba bw'omanya nti waliwo abatandise okuyingira woosula. Kale musajja mukulu yuno ono kyava ajja yajja erudda mu bokisi ezi zino zatera okukumiramu obujulizi.
musirikale agent mu China yasindikiddwa wano kunoonyereza ku Jade. Kasita yalabanga waliwo ekifaananyi ekyabbiddwawo ye yeebuuza kimu lwaki ekyo kyekyabbiddwawo. Kati yatandika okujja okunoonyereza ku files ki ze balina ku criminal ki. Jukira poliisi bane kye bayita criminal records. Omuntu yenna kasita obanga wali olina kye wali obbye kuba kasita obanga wabbako embuzi obeerayo mu bitabo bya poliisi. Kasita wabaawo embuzi eddamu okubula ku kyalo mu ngeri y'emu nga n'eri gye yabbibwa nga basooka bakukyalira. Weetegereze kati ng'ajjayo fayiro. Bw'abaako fayiro gy'ajjayo ng'asooka ateeka n'ebifaananyi. Loodi ono yaani? Ekifaananyi kino ki sooka olindeko. Ono ye yaani? The only one we could get exiting the city point. That car is the same make and model as the one that... Kakati sebo balina ne CCTVs. Footage wali. Emmotoka eno yabadde ebagoberera. My house was broken into and guess what was the only thing missing? N'agamba nti ennyumba yange yamenyeddwa. Mumanyi kiki ekibulamu kwebyo ebyabuze kifaananyi. Check this out. Ye yabadde amanyi kifaananyi kya muntu ki ekyabbiddwa. Kyekyamulese mu records okulabika nti abikkula fayiro. Abuuze lwaki kifaananyi kya muntu omu kyekyaggiddwayo. I'm sure Bravo must be connected. Only one way to find out. Kakati baagala bazuule. Kiteekeddwa okuba ni bali connected. N'omuvubuka oli omulala nannyini mmotoka eri. Emmotoka obwedde ebagoberera. Bazudde obwedde omusajja agirimu. Kaakano poliisi eri mu muketta. No one we can move in. Bayina kamera buli wamu. You get to know your partner. Olwaleero poliisi esobola okuketta n'ekozesa ne kamera ez'omulirwano. Ng'oggyeko ziri eziri gazetted eza gavumenti newabeerawo ekamera eya gavumenti esobola okuyingira ate mu kamera y'omuntu ya bulijjo. Private cameras. Kati ne bakubega ate nga bakozesa gundi modozo oba wiyafuluma. Ekifaananyi ekyaggiddwayo bagambye nti ate kubanga amuyinako oluganda. Lwaki yandibadde ekifaananyi kye ky'oli akinonayo. Kati omanyi kye baakola poliisi nga mutaka bamulinnya akagere buli wadda waaba bw'afuluma enju bano ne basolo babe nga bagiyingira. Kati kumbe bagenda okuyingira ennyumba. Kiwubbumi ne banne bali ku bbali ate nabo bazze. Poliisi erina kibanda gwebega ate waliwo n'ababanda ababega poliisi. Kati bintu byambega nkubege. Byambega nkubege. Egenda maaso natenga bulijjo. Hussein Videos Mbale abekawo ku E&E evamu Emis Productions natenga bulijjo. Tugenda maaso n'ekifaananyi weetegereze. This house. Have I ever seen one? Bali mu nyumba ya kibanda. Alright. Banoonya ekintu kyonna ekiyinza bayamba. Ababaana tebatera kuteeka bintu bingi mu nju kuba bamanyi talina kifo kyaluwerera kyabeerako kuwangaalirawo. Saa yonna baakimanya awavaawo nga batandika okugenda maaso n'okukebera mu bisenge. Kati kiwubbumi nti tukale munoonye eki ewankuba za mbogo. Kiki mwagala ewankuba za mbogo? N'akavubuka kennyini. Abasajja nga bajja. Tunulira. Bano bali munda. Bakyekebejja. Kintu kyonna ekiyinza okukola ng'obujulizi kye bakyanoonya. I think that's what really wanted us to say. Tunulira. Interesting. So he's having a go at saving his brother. Ekitegeeza buli kyabadde akola abadde ageza kutaasa muganda we.
Okay. Ekifaananyi kye bayina ono kye yabadde nakyo kyekya Bravo. Ekitegeeza ono muganda wa Bravo bayingidde bano babawulidde kiwubumi. Laba firimu. Let me handle this, please. Kino nja kikwasaganya bambi. Gwe take bandi kibanda office on duty office good duty ogenda kwetegereza kiwubumi kiwubunku kiwubumi ndeka kiwubumi. Mind if I help? Ofayo kuyambe yagambe ajja bikwasa teke kati laba omukazi tunulira mbega wa China baba bateke bangato gwedem yakakwata na to mukazi kudem gwegayi yo. Where is Rao located? Tubulire Raulu jali simanyi sijja kwogera ataawo. Okay. Kale Sorry. munsanyi wengenda kwogera lwaki yo okuba nnyindo n'amatama. Man works with many guys. Are you sure? Please. Enyongera efunye ekimala bakukuba n'okogga eddoboozi omuntu omukulu gwe wadaga omusajja ayogera ng'empologoma n'otandika okuwulira ng'ayogerera mu nkwawa. Is he telling the truth? Byogera ge mazima. Sincere? As sincere as one can be for his line of work. Omanyi Raulu tatereera asiya. Tuba tulionga essimu evuga. Yes. Wangi. I've got a solid lead. Sure. This makes too much sense, Nad. If I was a mega-rich criminal mastermind in Mauritius, I'd probably be doing the same. I'll do my best to track him down. Kakati ayagala okugenda maaso okulekana afuna information gyaba wasobola okutrackinga load. Yagamba nsinga nange mbadde criminal mastermind nande badde nkola kintu kyekimu ababanda babatrackinga batulakinga n'ekibuzo kiri nti bamanya batya details zina buli kimu programs eza police n'ebirala. Efirimu egenda maaso. The guy. Kakatuddako ewa Raul. Kwata wano ng'akwala simu. Listen. Why? Investigation is getting closer to you. Okunoonyereza nga bakusemberedde nnyo ate buli basembera gy'oli mpulira bakuŋŋa kibooko nnyingi. Funny how there's a lot of hate on me when I'm still trying to find the bastards who stole what I should have. Leka neete kulaba kati ate mpulira omuliro gweyongedde gye ndi. Nkyanoonya muntu kiyanzibye kye nabadde ngenda okubba. Omuntu abba ate kye ngenda okubba musiru kye yabbe kye ngenda okubba kati ate naye tukuwa ssente nnyingi nnyo. Olinga atatugasa. To find an exquisite piece, and the lovely NSR are harassing me for a heist I didn't complete. Kati ebintu byonna byonna ebigenda maaso ebiriwo balinga abatandise okuleka ne bamuswaza n'okumunafuya munafu nnyo mu bikolwa bye. Some blague. Babo. Old Junior show. You'd think after everything through. Yabuuza nti muntu ki akulembedde okunoonyereza kuno ne bamugamba ndi Nadi Show. Yaseka na busesi. Sebo Nadi Show yali mu kunoonyereza kuno. I need to return the favor. Kati bwe kiba nga kiri bwe kityo nja kwetaaga nange muddize embeera gyagezaako kunteekako. Bw'abanga ayagala kunkalubiza nange ngenda mukalubiriza. Waliwo awa information eri ababanda ng'ali mu poliisi. I think it's a cut above the rest here. Kati musajja mukulu ali wano ye Show oba Nadi Show. At home. Exactly. Ebiseera ebisinga abasirikale okukolera wamu omulimu ne guguka n'okubeera b'omukwano kikulu. In other way. How do you feel? Yambuuza bw'atya bw'awulira. Confident. Awulira muvumu ekimala era nga mumalirivu. Isn't it obvious? Ebyokunywa baleeta
era tuba tuli awo. Thank you. Ne kasupu ne bakaleeta yabadde atumiza kasupu k'enkolongo. Kale baleese kasupu k'enkolongo. Tompa ebyongo bitadde ebbali waliwo ababalaba abaami n'abakyala bali beetutteko out ne poliisi egenda out ate bo tebalina musaayi nabo bennyini they are red on inside balina omusaayi balina okutambulako ng'abantu ebyongo bitadde ebbali okutambulako si kibi naye okubanga ate n'ewaka waliwo abagenda maaso n'okwetawula ewaka bagenda maaso n'okwetawula firimu egenda maaso weetegereze firimu egenda maaso weetegereze omuntu okebera mu firiji amanye by'olya apo ekikula kizino omanye omuntu okugyewo naye ng'ayagala kulaga nti yazzeeyo okwo ekisinga okwewunyisa abavunaanyiza abasajja ab'amaanyi mu poliisi ebintu by'ensi bizibu poliisi eyimiridde kuyamba nkuyambe naye ng'ate mu bo bennyini mulimu abali guluba nkugulubye okulaga nti yakukyalidde that he has paid a visit is even going away with the fruit kati sebo aina kibriefcase kyaguddeko bali mu kawooteri buli kimu akikola atwala obudde bwe kubanga we bali waliwo abalaba era yawa information nti abakyaliwo ogenda okwetegereza ekibriefcase kyaguddeko mwali mu fayiro kyava agijjayo bwajjayo fayiro eno n'agisomamu ogenda okwetegereza nga erimu entambula maapu eno katonda wattu obadde okimanyi nti omusajja ono yali atulakinga guni bwegyetambula mpaka wano kati mwalimu ne baasa y'ebifaananyi mu kibriefcase ebifaananyi ebirimu omukulu yennyini ono ng'agenda maaso n'okusinkana bannange ekitegeeza nali nagalamira ddala nga simanyi byebisulo byembadde nfuna ku livansi bulijjo namba z'amasimu zaabwe emirundi emeka gyayogera ne Rawuru mulimu ne voice recorder amaloboozi gonna agalaga butawe baawaayo abakulu abamu abapoliisi bano baalimu era be baawa Rawuru information butajjedi wegenda okutambula balina gibbirawa kati baali bamutapinga amaloboozi kyovula abantu abasinga tebakyakozesa masimu kuba nakutula ddiiro owoza ku simu nti angenda kuwa obukadde 10 wabaawo amanya katonda wattu ezo kibooko nyingi abakubi bayinza n'okunyiiga ne bazikuba ku mugongo omusiru atoyinako obujulizi bungi yakwatirawo ebbaasa fayiro yonna agenze nayo n'ajja n'akwatirawo essimu wabula omusajja abadde akimanyi nti bateekateeka dde okubba jeedi kati kino kitandise obbalaga lwaki jeedi yayina okubula yayitawo osaaga bingi ebiri wano bingi ebiri wano kibooko nyingi nze ndaba zaccumulatinze a lot of crimes have accumulated. It's going any more than you. Kakati. Guys, I've got a pretty good knack for making people disappear. Nagamba nti nze nina abakyali bange abalina obukugu okubuzaawo abantu. I'm afraid it's not that simple. Nagamba kyetaaga omufuna kwe ntidde kiyinza obutaba kyangu okumufuna. Omusajja abadde yabamanya dda. His father will get it first. Naga tusooka tufune kitaawe. No. Nedda. Anything? That's just asking for more attention. Ekyo kijja kubanga kireeta attention endala. Omanyi mu bino ebintu wabeerawo buli pesa lyonyiga nga either likutuusa ku golo gy'onoonya oba okwongera okusomba emiwunyo. Kati n'omugande twetaaga kulabika nti tukakinga lot oba much attention. Tebaagala kubanga basikiriza babakola amawulire mangi. Kuba amawulire gano
galeetera abantu abalala ababadde tebamanyi ne bamanya. Kati yamuga tulina kikolako mu ngeri endala. Omusajja ono tetukyamwetaaga mubanja jeedi okujjako mutta. Kubanga tukitegeddeyo kennyini ye tape recorder. Olugambo lwalina luyitirivu. Kyonna kyabadde abala naye alabika adde n'obujulizi obumala. Era n'obujulizi alaga abubbyeyo. Omusajja abadde yabeetooloola dda abadde abulako kimu baabya. Firimu egenda maaso. Weetegereze. Kizuuse ndi alabika ne jeedi ye yagitwala. Kubanga yamanya bano bagenda jibba. Alabika ye n'agibasooka. Kati yagirina. Katina muzuula tumukube kibooko ezimala. Ayogere jeedi nga tetunnamutta. Ekyokuleta jeedi ne baba bagimuggyeko tekimala. Baba baagala bamutte. Yamugamba nnyo ekyokukola nga bukyaliko ndi kale. Ababanda abasinga abawangaala mu game weesanga bakolagana ne bannamateeka. Si waliwo kibanda ayinza kuwangaala mu game nga takolagana na bannamateeka. Kati weetegereze. Bano bannaffe baabano. Guess or just one of those nights. Kakati no basuze mu hoteeri. Babadde baloose. Engeri gye bakimanyi waliwo ababatambulirako. Omuwala luli ewuwe yali yakavayo ne bakeberayo. Kitegeeza waliwo abalaba buli babeera. Yensonga lwaki lero basaze bakozese hoteeri. Kati gye bava. Kati okozesa hoteeri okubani basuzeyo si kibi. Naye ate obujulizi obubadde obulungi ennyo bwabbiddwa. Kati bazzaako ki. Waliwo kibooko ezaameruse ku sayidi yaabwe kibatamanyi. Tunuulira. We just take this right up here, and then we should probably park up and go on foot. Lad, I think they know we're here. Kakati baba bagenda. Ogenda okwetegereza poliisi. Ndabanga be badduka. Wali owuliddeko omuntu agamba even cops dial 911. Even police call police. Uzanya n'okuzanya. Abasajja bajidde mu Benz. Uvanga kibanda gobera mu Benz Macedo. Zizo 3. Tebagala muzannyo. Kati bwe baweta nabali ne baweta. Benz tukimanyiko kimu mu kutereera emisinde baba. Tegezesebwako ndala. Zidduka. Ate nga ziba comfortable. Kati baba goba akaseera ne kawera. Kati baba jiddeyo emmundu. Ne bano bakitegedde nti ddala kituufu wano baba goberera. Omanyi omuntu omulaba nga akugoberera. Wabaawo akugoberera nga jodda gy'alaga. Okimanyira nti omuntu ono si mutuufu. Batandika okuwanyisa amasasi. Mundu netokota. Misana tukupereketya gwaka. Banange. Yeyembera. Ababanda okubandi batamuse nnyo ku mulembe bw'olaba nga ne poliisi kennyini tulaba bano be badduka so nga twandibadde tulaba ni poliisi eyimiridde lwanyise bali abasajja emmundu ze balina ne poliisi teziinayo mu kabadde ey'ebyokulwanyisa balina bupisto buno obugwamu amangu balinda babaleese automatic machine guns. Embeera mbi. Babali bubi. Baba goba ne bababunyisa ebyalo. Tugenda ku beach ndabade tunasobola va mu posh. Faster. Va mu posh yanguwa. Abasajja ne baleeta Benz. Bano bagenze ku beach. Kali ku beach eno babaawo okuwuga. Babala ki? Get on the boat fast. Yigira lyato mangu. Kati makubu yogenda okwetegereza. Pana. Gwe nawe temuba lyato lya chimpanya. Eryato lya chimpanya baditutte. Balyazanyidde mu lyato lya chimpanya.
kumbe nga bakabba eryato lya Kimpanya bati ogenda okwetegereza va muzanyo ne bana abasajja baali bateeketeeke ku biiki kwennyini kwaliko amaato ge baakwata bano badde bamanyi nti banayingira amazzi kinaaba kiwedde ate akaato ka Kimpanya tekadduka akaato ka Kimpanya kalinga akaavula obwavuzi lengera mulingo omutali mafuta yingini nkadde kadoba akaato ka Kimpanya ne bakugezageza kawo naye balina gali n'amaato gano ssebo mubaamu obuzito bwa yingini kati balinga abeekweka eno naye nga si ye kava entuufu gy'oyinza ogamba omuntu nti firimu egenda maaso firimu egenda maaso weetegereze pisito bupisito tebukola bupisito tebukola bwambwa bwambwa nnyo bupisito obwo yamugambye tugende ku kaato abasajja batabudde ebyuma abasajja batabudde mashini batabudde ziwulire 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 oto tupisto obanga yazze ogoba enkwale oto tupisto obanga yazze ogoba enkwale tupisto tetusobola kukola oto katuba tuli awo abaami n'abakyala ladies and gentlemen tuba tuli awo ogenda okwetegereza ba coastal police bawulidde gavuga ku mazzi balabirawo adui piga huyo bamepiga adui adui ogenda okujjukira babadde baze n'obwato bubiri eyo coastal police giraba embi aba ba coastal police bakambwemu era ogenda okweregereza. Thank you for the help. Mwebala obuyambi. Did you find us? Mutuzudde mutya? It's our duty, Agent. N'agamba era mulimu gwaffe. You remember the contingency? Weerabidde akanekereza ako? You have faced some dangerous situations in the past. Yajjukira mukama we olunaku lyegenda maaso n'okubanga amwebaza ku mulimu gwe yali avaako omukadde. Of course, sir. Era ne bamugamba newankubadde omulimu kikulu wabula naye obulamu bwe nabwo ate buteekeddwa okubanga bulowoozebwako. Of the technology. N'amugamba tulina tekinologi omupya era twagala tugende maaso tukakuwenga kanekirisi naye nga tekinologi. I trust your expertise, but safety measures need to... Yamuga nesiga obukugu bwo. I trust your expertise. I trust your expertise, but safety first. Absolute minimum. Yes, go bukugu bwe. We're going now. Naye ate okubeera safe kikulu. Kwe kumuwa akadaali kali. Kwe babadde bamutulakengera. If you need us, however... Naga mu mbeera yonna muba mutwetaaga mutuyitire wano. Kyava muwa radio call. Babaddewo okuyamba. Kwekwate kubo ne basikamu basisemu tugenda maaso buba budduko obwo okasanga kaliko yingiriemu naye nga baba lubabu. I can explain. Nsobola okunnyonnyola. Come on, just listen. Naaleka nkubulire. Running out of patience. Naabugumiikiriza bumpeddeko. Namuganze nina Jedi. What about him? Rahul set him up with a corruption charge. Namugamba n'ekirala tatanga ali mu buzibu. Ekyo lwaki tewakingamba. Omuwala yanyiiga nnyo kubanga bulijjo Jedi gye balowooza okuba niyabbibwa ono yagirina. To be honest with me. Namugamba olumu mba njagala obeerwa amazima gyendi. Baba bakyali awo. Yakamanya nti yalina Jedi n'ekirala kitaawe nti ayinza okuteekebwa mu buzibu. Rahul si musajja mwangu. End of the line, Eddie boy. Ogenda okwetegeza Rahul yennyini ne yereeta. Just give me my heart. Mpa ati wange. Oh, come on. N'asembera nga analwana. If I do any more damage to that brilliant head of yours.
tetwagala kukola damage ndala ku katwe ka akabala gavaako. Well, okay then. Kale. Let's go. Bw'oba oyagala kutoba n'asindika ayina abawala eŋŋwaŋuli balwanyi naye bano be balumba balina judo akulabe muumi mu lutalo olw'okulwana osasira mukazi bakuba balala akawala ne bakanyweza. So here's the deal. Deal yino. Give me what I want. Bache njagala oba sekyo kano kafa. Any bad things happen to undeserving people. Ebintu ebituwa ku bantu ebitagwanira. Bad things happen to undeserving people. My neighborhood. Find me. You will come alone. Namugamba musinkane era bw'aba jjajja yekka. Amugambe nti gano matwale ge. See you. Tosobola kukolera mu nsobi nga talaba. Poliisi gyegamba matwale gaffe jurisdiction. Kibanda agambye gage nnyo singa abalala. Omuwala agenze naye ye leverage. Namugamba katoba tomwagala. Era bw'onooyita poliisi mu nsonga eno ojja kuba olaze butya bw'otamwagala muyamba. Everything okay? Buli kimu kiri bulungi. Agent Yuan, and I'm going after him. Kaakati n'otwogerera omusajja amaze okuba nga awamba Nakyala Yuan. Alone on this. Raulu. Look at Agent Yuan. Namuga asooka onoonya Agent Yuan luddawo waali. Akimanyi bulungi basobola omutulakinga. Kati nga bamuleeta. I bet this is a tense time for you. Kyava akasuula wali. Is he too focused on his own objectives? Says just selfish in his own. Kaakano tugenda okudda eno. Ono we bamala okumutulakingira luddawa. Agent Yuan waali. Ne bajja bamuweereza chopa. Esolo mu airliftinga. Wa NSR. Critical situation, I got you. Yamugamba ogenda kupanga otambula da direction zenkuwa. Oluji yamanyula irumanyule. Buli musirikala anyiza ayinona bubi. Undi. Oluji yamanyude irumanyule. Know what freaky stuff they're teaching her in China, but Kakati. Works. Mwandi badde omutwe gwammwe mugusitikinga mu China. Omanyise bwensi z'amawanga amalala zaagala nnyo okufugira mu mawanga amalala. Kulwokuba nizibawo obuyambi. You don't want her free. Kati omuwala ono ogenda okwetegereza. Abalwanyi be ne bayingirawo. Abalwanyi be bayingira. Abalwanyi bono we bayingira. Yangu ya mbyokula, yangu ya mbyokula. Yangu ya mbyokula. Tugenda maaso wetegereze. Barandise mbu muzanyisa. Kalikumbo ono tali wala. South, 7 degrees east. Copy that. Bamubuulira ludda wa we bamutulakinze waali. Omuwala bamutulakinga waali. Era bamubuulira ludda wa waali. Ababanda tebamanyi. Kyava asula omuguwa. Yakira ku muguwa. I don't want to hurt you, my dear. Nasi twagala kulumya ffe baba. Your blood on my hands is less than ideal. I get away with things under one government. Tebaagala mulumya. Naye balinga abali mu mufula ekyokuzanyisa. Kumbe byonna babikola. Naye waliwo kye bataategedde nti waliwo ate ali mu kkubo wuuno asembedde. Omusajja wuuno asembedde. Gwe bagambye aleete jedi aganya ogireeta. Asazeewo kulumbamu Modulu na Munayiyo. Engeri gy'asazeewo kulumba ye. But with China on my doorstep as well, that would be a challenge. Hell! Akimanyi mu China bakarate bakungufu naye nejja kuba challenge. Kati ayingidde.
abakuumi ba wano sebo bagyewulira buli omu amanyi mu lwanyi kumba abasinga bayiga kisinzira kwani akutte gwe sebo gwe yanga tamangu oyo ne bamugjawo oyo ne ba olivudde wa nyabuuza who wants to know ayingidde mukambwe nnyo erudda waliwo ekipiki kyava awulira embalasi nga zikaaba kumbe waliwo ajja gwe alo nani ona bajjaye mundu fist. I don't know if he's gonna show. Ekigenda ma Listen here, Raul. Laulu bamugwako tamanyi. This entrance has me thinking you don't have the jade. Omwami ono bikasera embeera ayongera gizibwaza. In the ultimatum. Yes, my counter offer. Oh yeah. All ears. Bamusuzize mundu. Omwana adduka. Olaga wa. Omuzanyo gukyuseemu. Omuzanyo gukyuse. Nagaana Adama tuyinza kikola mu ngeri ennungi era nkyasobola kuwa omukisa naye kale kulw'okuba olina embazuulu basooke bakuwalula embazuulu ekugwemu bamuwalula bamumalemu embazuulu kati alina gino emizuya giri esatu gikanyuga empaali mikubi. Omwana neera agenze naye wa mitawaana nyayi naye walaba emiwunya adduka amulekedde abalwanyi kakati kikyuseemu kyagala muzannyo teri musajja ayagala kuba mukazi naye n'abakazi beemoolera ku basajja kati kamuleeza enkaka kamuleeza enkaka ani againi mpata ewedde ogenda okwetegereza embalasi ebadde ekafotodde nedda omanyi waliwo okulowooza ng'omuntu abadde awedde ono yamutaasizza kati naye basaana omusasula kwe kumuleka agende bamuwaddeyo chance kubanga naye abawaddeyo chance omuntu buli wakuwa akakisa muddiza omukisa tugenda maaso. Nagaga is what we do it for. Nagaga. The climax we desperately need. Two special agents need their special device. Atuuse kati bamulabajja ne basooka bayiwa ebipipa mu kkubo bamulabajja bamuyira agapipa kati kuluno mutegedde mugiddeyo emundu target afulu Raka. You're first to go, aren't you? Teri muzanyo. That's right. He's going to learn the heart-wrenching way. Kati bawulidde omusajja ono kirabika ebintu bye si byakukyusa kitegeeza agenda kuleka ne bamukolako mu ngeri enkambwe. Try and save the day. Mbwageza kutaasa olunaku naye tajja kumalako balina emmundu lwakuba nono yabalumbye si mwangu ate amaze ebbanga ddene ng'abatambulirako. Kati ebyomuzannyo byaweddewo. Kati pisto lala huyo vayo
tongobedderera. And you will suffer the sharp consequences of his actions. Jukira oli yagambye yalina Jedi tayagala giwaayo. Kati sabo kino kyamugamba ogenda kusafalinga olwebyo olibya embeera gyagezesa kukuteekawo. Omuwala ayagala nesebo okwetaasa kati omukono gukaaba buli saidi buli ludda buli saidi tekezokka ali kumpingu ono omuwala naye si wa bulijjo omuwala si wa bulijjo kakundi bakatabukidde wulira pipe ontwe muzanya muzanyira kwani Me and your family go way back. Kakati engeri gye mwabizibuwazza. Nedda. Omugagga mulungi mu biragiro. Si mulungi mu bikolwa. Ono yakwata kino. Kisirisiza. Ali kumpingu. Ngumi ekaaba. Mugagga birabanga bya kiralu. Kumbe bano bali serious. Naye mukonda dawali. Paipo jireto jikwate cheke sikiriza back fist boss haraka gwedem akakaza akata gwesebo kiche oga ngamba gwe sebo omugaga kurimino kibanda sawa banda inakuzo keteke haraka panangi yo mitawa tumujidde kibanda ogenda okwetegereza bayingiddewo onde ne bamunyweza oli mukwata ekye wegatete jangu bamugamba oli mukwate you under arrest omusirigwe tebinagwera erozo newanira kati olwani okumenyeragezawo ekinankani tebinaba era nze mukomera ffe twagazimba obadde yitawo yakanda kwekaza ne bamwongerayo era ogenda okwetegereza mbego ono alwanye bwezingirira okuleka ndi ataasa mune kubanga okubula kwa Jedi si kyekikulu ye yandibadde Jedi yagiwaayo naye yakola ina operation nga yiye ku bubwe era nga ayagala embeera eno abe ng'agitalaza mu ngeri gy'asobola kubanga yali ayagala kukwata bakyamu abo ng'omusirikale omulungi okuva mu kitongole kya NSR. Kale nno oluvannyuma waaliwo okwebazaawo okusanyukira wamu ku lw'omulimu guno omulungi ogwali gukoleddwa. Omulimu omulungi ogwali gukoleddwa. Chief, congratulations. Thank you, Agent. Natukuyozaayoza Chief. Again, very soon. Babeebaza ebadde joint civil operation omulimu guno okuleka nti gugwa obulungi era banaffe. I have a question. Nina ekibuuzo. Kibuuzo. What you did, and I know why you did it. Nyala kumanya wakikola otya na lwaki wakikola. Kubanga yakyusa Jedi yagikyusa atya. Nyagala kumanya lwaki wakikola era wakikola otya. Kakati no Jedi jukira kenyini yateekayo box. E box yagisaayo
naye yakikola atya ono kyamuga kyenjagala okumanya tetuyinza kwagala kusukako wano tube tulaba agents nate nga bulijjo emize mbadde nkwereza this is behind the scene akume